terikikutte bannayuganda mu babiro nsangi zino nga nazzi kuno kye twayitanga entwingiri obutofaali akabiina oba ennaku zino kye bakazaako nnyashi. Olunaku olwaleero njagala okkalire ate weetegereze ennyo. Kuleetedde vidiyo watya bw'osobola okukolamu akatofaali ng'okozesa exercise kossa n'obutonde nga eddagala ng'oyita mu mmere gy'olya. Olunaku olwaleero ogenda kukenkuka. Kkiriza leero tukozese ku bigambo ebya saayansi osobole okutegeera nnyashi kyeki oba akabiina kyeki abangi bimusinga okubanga mwettanira. Nze omwana Soda ngenda kusaba subscribinga commentinga ate ofollowinge videos zino tugenda zireetera mu butundutundu paka kuzimalayo. Akatofaali oba akatuuliro kye mwakazaako nnyashi kakolebwa omusuwa ogumanyikiddwa nga guillotine muscles. Guno gwe musuwa bw'osoma ebyafaayo by'omubiri oba muscles ezeetoolodde bbugwe ye bwaguga asinga okuba omunene mu muscles zonna ezikola ettundutundu ly'omubiri gwo, era nga guillotine muscles eno etemebwatemebwamu ebitundu bisatu bweddu. Tulina kye tuyita guillotine muscle maximus, ne tubeera ne kye bayita guillotine medius, ne tubeera ne kye bayita guillotine minimus. Mwabasoma olunyaanyimbe maximus kiba kinene, medius kye kintu ekiryawo ekyekigerogero, minimus kye kisingayo okuba ekitono. Kaakano munywanyi ngenda kusaba ofune n'akakalaamu ofune w'owandiika ky'otategedde ennamba zaffe kweziri osobola okuinboxinga n'osobola okubanga ng'otegeera. Minywanyi gyaffe abaamyumyula ku bwongo ku ntegeera y'olulimi olunyaanyimbe tulina ekigambo ekiyitibwa gluteal region mu lulimi oluwangungu ke bayita akatafaali. Ensangi zino kye mwagazaako nnyashi. Bino byonna mbikutegeeza nga ngezaako okuteekateeka ku kintu kye ngenda otandika okusomesaako era nkukenkulemu. Naddala gwe munywanyi wange ali mu kiyumba nga tosobola kufuna madagala gano agayambako bannyinaffe okugeza entwingiri, ogenda kukozesa exercises ze ngenda okukulagirira okuva kwemu paka kwesembayo mu bbanga lya mwezi gumu ku myezi 3. Wagenda kubeerawo enjawulo. Bwe weetegereza omubiri gwo tulina kye tuyita obusimu oba obutofaali. Buno bwe bukwasaganya entonda zonna oba enkula oba emirimu egiri chemically setted egigenda maaso mu mubiri gwo. Omuzungu yakipaatikako erinnya ery'ekinyaanyimbe n'agamba hormone. Tulina hormones ezivunaanyizibwa ku mirimu nkuyanja egigenda maaso mu mubiri gwo. Akaleero kagenda kubaka abagezi bokka era ngenda kusaba osseeyo nnyo obwongo osobola okukategeera. Ky'otategedde nagambye buuza. Nze omwana Soda. Bw'otunulira omubiri gw'omukyala tulina kye tuyita oestrogen. Oestrogen yeno hormone oba akatofaali akavunaanyizibwa ku buli reaction oba buli mulimu okugenda maaso mu mubiri gwo nga gwekuusa ku sexual reactions. Si sexual reactions zokka wabula oestrogen eyambako n'okukwasaganya ebitundu byonna ebyekuusa ku kaboozi oba ebyekuusa ku kazannyo akamanyikiddwa nga akasex. Era oestrogen hormone eno esangibwa mu bakyala okusinga. Bo abaami hormone eyaffe gye tulina eyeekuusa ku nsonga ez'omu kisenge n'ebitundu ebikolayo tugiyita testosterone eno esangibwa mu maboozi oba mu nsigo era nga gyetondebwa era gyekuumirwa. Bwe tudda ku oestrogen ekula ku bitundu bino wammanga eyambako ku nkula ey'amabeere ag'abakyala. Teekako okugaziya amakudde oba hips eyambako mu nsaasaanya ey'amasavu mu mubiri gwo. Ekuyambako gwe omukyala okukuza enviiri ezisangibwa ku bitundu byo ebyekyama kosa n'enviiri ezeebunguludde omubiri gwo. Era eno oestrogen eyambako ku mpunya oba akawoowo akawunyiwa wakati w'omukyala akuliridde n'omwana omuto omuwala. Hormones nnyingi ezisangibwa mu mubiri gwo nga buli kika kya hormone kirina gilandi mwe kifubutuka era nga kirina omulimu ogw'enkalakkalira gwe kikola. Naye tulina gilandi econtrollinga hormone reactions zonna ezisangibwa mu mubiri gwo. Mu lulimi oluwangungu tugiyita master gland oba kabejja. Mu lulimi olwa biology tugiyita pituitary gland oba hypophysis ng'eno esangibwa mu bwongo obwo. Esangibwawo wansi nga bw'osanga medulla oblongata ng'ekikula kyayo eyagala okufaananamu nga akaweke kaakawo. Eyo yecontrollinga buli reaction oba buli kintu ekigenda maaso mu mubiri gwo ekikuyambako ku nkula n'okubeerawo okwo. Nga sinnabagenda wala kkiriza nkujjukiza mikwano gyange abadde World Travels. Bano basangibwa Nankulabye mu Bitaalaawo. Bakubireko ku namba yaabwe ey'essimu gye ntaddeko awo. Bagenda kuyambako okugobera ku passport
visa eya buli ngeri yonna okwetoloola ensi yonna. Mwabagala emirimu mu kyondo ky'Abawarabu mubeekubire. Gwayagala okukyusa oba gwayagala okukyusa ekiyumba, bettanire bagenda kufunira omulimu. Gwe visa yo nga yaggwako oba passport yo nga yaggwako, basobola ogiriniwalinga ng'osinziira mu nsi eyo gy'oli. Basobola okuyambako okukulambuuza ensi yattu Uganda n'ensi eziri ebweru. Balina license. Bettanire kaakano mwana wattu onyumirwe. Emirimu gyabwe gye balina ebweru w'eggwanga, ogenda ofuluma mu ggwanga lyattu Uganda okulinnya ennyonyi nga contract yo ogirina mu ngalo, si kugenda bweru kunoonyezaayo mulimu. Be baddeewo di travel consultants, basangibwa Nankulabye ku bitaala. Bakubireko kaakano osobole okumanya ebisingawo. Nga tugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe, watya ggwe munywanyi wange mwannyinaze w'oyinza okukoleramu nnyashi wamma n'osikiriza abakulaba. Nakutegeezezza titulina hormone eri responsible for that issue. Nakugambye olwaleero tugenda teekamuka akazungu naye nga njagala oyige. Bigambo bingi nkuyanja ebiri mu Lunyanyimbe naye nga mu Luganda titubirinaayo. Estrogen ekyennaku ekiriwo, tolina mmere gy'ogenda kulya ekuyambeko kufuna estrogen yennyini naturally, wabula eriyo ebyokulya by'osobola okulya ne biyambako okuboostinga hormones oba estrogen eno mu mubiri gwo, omuli amagi ng'ogalya ku makya, ekyemisana n'ekyeggulu, okunywa amata, okulya ennyama y'ente n'ey'enkoko, amatooke n'ebinyeebwa, ebyo birimu estrogen. Kosa ne workout oba exercise gwayagala okukola kiri kye twayogeddeko. Akyerubbe oba b'amagulu meeru, nakutegeeza bo tebakoowa kuyiiya, buli entakera bayiiya. Eryo kye tuyita estrogen eri made artificially, nga eri artificial oba nga nkole. Kyo kiva olaba eddagala lye bakukuba ng'oyagala okumerusa ebitundu bino ku mubiri gwo, bakukuba estrogen eri artificial. Wano we tuyingirizaamu empiso kussa n'amakerenda agatundibwa okuyambako bannyinaffe okufuna obutofaali era ageetaaze nga tegalina bukosefu bw'amaanyi bwe gayinza tuusa ku mubiri gwo. Osobola otukubirako ku nnamba yaffe y'essimu eyo yennyini n'ogafuna, naye oba tosobola tutuukirira ogenda kukola exercises engenda okukunyumiza kaakano osobole okuba nga weeyambayamba anti lubadde embeera nga n'embiro kw'otadde. Exercise esookerwako tugiyita glute bridge. Glute bridge kyeki nga bwe nakutegeezezza nti akatofaali kakolebwa muscle gye tuyita glute muscle. Eno egabanyizibwamu ebitundu bisatu. Kaakano nkuleetedde exercise esookerwako ddala, bagiyita glute bridge. Ogikola otya? Wuliriza, subscribinga tusimbule. Glute bridge exercise nungi nnyo naddala ku bakyakayiga, bakimbulege abakatandika. Ekuyambako okugumya glute muscles yo, ekuyambako okugumya hamstring, era ekuyambako okugonza akatofaaliko. Anti buli w'ogikola ekuyambako okustretchinga, okulebeza oba okugumya. Ogikola otya? Weebaka ku ground oba ku ttaka, n'owanika amaviiviigo. Bw'omala ogawanika, ekigere kino ekya wansi kiyimirize ku ttaka flat nga kyegolodde, amavivi gali mu bbanga, ekigere kiri ku ttaka flat, emikono gyebase ku ground ku ttaka kwennyini erudda n'erudda. Tandika okuleegulula muscles zo, weegolole omugongo nga guli flat ku ground nga gwegolodde temuli kinnya. Tandika okuwanika akatofaali mu bbanga nga bw'okassa. Bw'otuuka waggulu twalayo seconds nga 5 nga weereze mu bbanga bw'oti tokka. Ogenda kikola emirundi nga 15 gwe yakatandika, oluvannyuma lw'ennaku nga 30 ku nnaku 9. Nkusuubiza wajja kubaawo enjawulo, then tuve kwako tudde kalala. Zikiriza munywanyi wange, gwe wenna gwe ntandise nayo okukola story eno, akakodyo akaddako oba step ey'okubiri, watya bwe tusobola okumyomyola entwingiri njikuleetere mu kitundu ekiddako. Ngenda kusaba subscribinga, commentinga, sharinga. Export TV ku YouTube, TikTok Omwana Soda, Facebook Omwana Soda. Followinga ebintu nkuyanja bikyajja. Gwayagala amakerenda agakuyambako ku boostinga hormones, enamba yaffe y'essimu weeri, inboxinga omanye ebisingawo. Kulwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.